Omanyira dikenzo mugamba simanyo solo mubatolinga ngati solo agenda kona Liberia oba anywhere Ivory Coast nokola yenyimba zonna notula no yimba y'abantu ne bajjanga almost baze kulaba muyimbi omu nga the numbers are over 10,000 of people and these are the people you're trying to put in your mouth that actually can challenge them. Did you say? How are you? Yakiraga. Njoyo musobola. Yenga musoga kwate nyimba zenzi. Nziba yimbiremu. Bagambe wano just wano kwali wo kupakuka. Naye singa yalukwata kiyimbi. Na music sipakupaku. Osokufuna ebigambo ebirungi naye kati obiwandika ononya wona azinira. Obito obuwomi. Walo imungo inobisala bitambule mpola. At the highest rank. Idiots at the highest rank. Ije mukugamba vako byonywa bikuyimba. People just not your friends. Bana basingo bisi mikwano. Kanga bansiga bade mikwano bali bade babira ko nebide bakugamba. These idiots are not your friends. Ogena mubana abayimbi abako. Abantu diaspora bonabona bako ogenda banonyereza ka supporting they did not go to school. They are doing petty jobs. Berangudo batingaza mbalasi basinyama mbalasi manyo bali mu bimuli bafuyira bali kutambuzambwa. Some of these people they have nothing to do. Talk about bali baloze ebintu byangu. But they asking them for papers to give them better jobs. They can't get those jobs. Kati nse bali bamaze emyaka ananga ngene nenda mu convention jogenzo kuyimba. Ngaba bali bonna bako. They are done. They're 70 years they seated with you. Kati you are 35 something 40 years you man. Sasa bwana le. Kati no doza no dogana jajja unaloza mbwe ali nawe. How can you begin omuntu wa 70 warani ko kujjokola omuntu wa 35 kiba kitegeza tenge bimba byayimba bya napo kiba kitegeza the end point naye ali consoling himself into you uruza sola kubera ngakolera ku chekwa gendo tunulire conventions ogenda muzine zirimo ebintu byebufuzi byebugendamu how many of the people have made it in life who are there banonyereze ko bona bali committees ezo all of them are done bekute ku kasuli omawulira mutwali Uganda twasoma ebitabo bya ninga wasomaki bakubuza wasomaki wasoma technical drawing wasoma bintu bya kutambuza nsolo watuka wasoma courses zitasobola kuwa market mu Uganda nyensa sura bajja kusasula bulungi nnyo kati onda nakuteka mu ekirowozo maybe stani nakuteka mu sozo bove Uganda ogende otambule ogende mu nsezo zobola kubeera wina otuuseje ebintu bizibu eye bulaya abasinga obungi abagenda yobali baluuza bintu byangu but at the end point abasinga nabo bagenda kutuukeringa naye bagala babitabo esa IP6 senior one chap kanika man confess debate nze kana support esa esamwe senior two chap senior one chap mbajaji ogende debate amukitirize I don't believe in bebe kulu went into class number ko senior 6 ninda kamyo number ko senior 6 Nizikiriza mu enzo kino cyari kumachiwa enzo katali kusoma asobola kubera nga jafuna degree gwe saka sawa zino bano bali kusoma kuleto gana no soma na degree classifying this is the problem tosobola kuloza you cannot think beyond the box olozo ja kutula we nakawuko otula mu bimwanyi byo no bukola bo otule mbukolo tani ko kuto bukola bo olozo ja kuvejo sobola kubera ngo jo bulldoze ngabana Uganda but the end of the day Uganda will believe in you no my brother ha sobola kumeketera yo muyimbi so kumeketera yo muyimbi tuke no mukamwanyi kaliwo ha ngatawulo 3 zili mu bafu Ngazitobye ngatawulo 3 zili mu bafu nkugambe tusobola bateka erimo nakugambe we branding nkwode example from your boss yamanye ebintu bise no kuberanga MDD tekyakola emakerera ina ka diploma ke yakavaako nakagamba no yomanyo mugezi kagendi yesoge ebitabo nasuka sawa zimeze kanso yesu strategies ngadde namanya nagamba wano weneyongera ke ebitabo nembera bwenti kati gwe kweto ira ko goroza jakwa abasingo bote bajja kubuusa but if you want to have something to set Ugandans today abali marina yebyo bufuzi bajja kwagala nnyo kulaba nga living example by the merits you've got on the ground nebyo kwekozemu nga because on the music scene byo bigani bino byo kola byo nga alota bino byo nyambu bandete rono nwane gane naye bandete rono nwane gane naye bandete rono no way nobody's going to give you that time yake ragambe njoyo musobola yenga kipo musoga kukwatira enyimba zenzi nziba yimbiremu bagambe wano just wano kwali wo kupakuka naye singa yalukwata kiyimbi na music sipakupaku osokufuna ebigambo ebirungi naye kati obiwandika ononya wona azinira obito obuwombi teri muntu agenda kubatolinga you're going to battle with your own shade oja kubatolinga n'ekisikiriza ekyo your own shadow oja kutula weka ku stage oyimbe weka n'ekishadow kyo omalize nga webatolinze weka omalize oyimbe oddemu ennyimba zo ziddemu emirundi 10 zigweyo otandika okubeera nga tega battle nobody is going to give you a chance ate bana bayimbi nabagambira ne bagamba kenzo wenkulabira nga okkiriza bino ebintu bya battle bya no business oja kuba wetuzize how can a full advisor for the government of Uganda asobola okubeera nga batolinga with the low class kuchi sawa zino seka siya edikenzo kwali is a degree holder yes nebo bo munafuya nyomoza ole munafuya boluzungu tana balutereza aja kulutereza kubanga kati bitabo yatanso biso kati okwate kati ngugambe ki mbo batolinga kamili na yinge nyimbe ziwere mutwalo mulamba utandika mamba kwa botika na nganda kawali kwali wadiko teri akumanyi music arena kawereza mero message zakisiru omusajja ampadde omulimu gwandisa message bawade island deal kakamyo ne kayomba naba ne basajja ne bayomba n'omusajja mu inbox oba bintu nga bikuluma dogo kamyoni ne bampa diru ate na kaya na
kamutima nikakola kakuba masimo teri yali akuwangudde. Listen you people, mutandika okubeera mu advising abantu okusinga bali. Nze singamba dde mukwano gwa Saha nali badde mugamba Saha, the best thing you can do is to actually go back and revise on yourself. Bwemba njagala abayimbi batandika okumanya mbu nange nvudde ndi w'amaanyi nnyo, ntandika okubeera nga n'ennyambala yokka endaga mbu ndi muyimbi ow'ekitiibwa, ndi mu dignity y'amaanyi nnyo, nkyusizza icon yange, ntandise okulya ku mmere nga sibeera ku China mazzi asobola okubeera nga nzijjako all the time. This is nonsense, should stop. Golooza ko singa okulumirirwa Uganda eno gogizibu gikaabirire nnyo. Bwe ebizibu byayo bingi nnyo nze kankabe kanjifiiririre. Yes, okugyogerako n'ebizibu ebituwa si kibi gyogereko. Naye teweefuula kugamba mbu gojje tumalire ebizibu. Because there's nothing you can solve in Uganda. Atera tunatera okuggala ku luguudo enakawuka luno kasita mugano terutandika terukolwa tewali kigenda mu maaso. Tunatera oddugala kino nkibagambye. Tujja duggala mu essaawa 24 fenga twesalira amagezi. Enfuufu etutta. Toko tunde muziki utandika okumanya mu muziki watundibwa era wakata wana nnyo tutanso kulabamu ekitiibwa otanso tuweesa ekitiibwa bana Uganda olina wooli. But you're nowhere. Musibanza abasinga obunye neewunya n'okwewu. You should leave an example to the people who you are trying to do the activism for. Basobola okuvayo bonna batula. Bakuteeka omusabazi nsala ne bagamba mugenda weesimbe oyimanyi credentials osobola tozirina. Nga tozirina mezi sobola okufuula oba kona member of parliament oba okufuula omuntu yenna yenna asobola okubeerako ne structure yenna bagamba mbu osala okurepresenta nenga. Va mu bino ebyokwejubisa buli kaseera nawe kulya yaka. Kasita mbyogerako babyongereyo ate mu kwekalakaasa okw'ekifuba tuwulirwe mangu. Si bino byakwogeza ddembe, buli lwogeza eddembe ekintu kitambula ebbanga ddene nga tekiggwa. Bano abasajja bitaka kuteekako kifuba. Era abayimbi benkolagana nabo tujja kwekolamu omulimu tukumbe tugendeko ku parliament olunaku lumu. Ensonga yaffe etegeerwe. Twagala copyright. Mukusobola okubeera olw'amaanyi nnyo mu music yekka bwe tuba tutandika okuwuliriza music bo agwayo nga tetulinamu hand of interest waayo. That's why your bookings are very low. Ku bantu betugezezze nga amenya oli omu ku bantu abasobola okubeera nga yogenze mu advanced stage okuva ku upcoming. Ola kujja n'omanyira buli omu. Ne muteekawo ebibeera byammwe olw'okuba mulowooza mujja kulumbira eno buli omu mu mulumbe olw'okuba kolagana ne government mutandika okubeera mubaprovokinga mubayinsultinge munonye okubavumirako because at the end of the day that's what you're doing. Ogezaako kunafuya buli omu alina mistakes ze yali akoze mu bulamu. Ate tetujja kwagala kutandika gamba mbu yakola ensobi buli omu alina ensobi ze naye tetujja kutandika kwogera ku nsobi za kuba bwetandika kwogera ku nsobi abantu ze bakoze abasinga obungi mujja kwejjusa. To look at things in a mature way. Ugandans should wake up and stop this nonsense. Ugandans should wake up batandika okumanya mbu omuntu bw'atandika okuba nga azze mu arena mu bintu ebimu atandika okutandika okubeera nga atuprovinga something to do. Kyali akozeeko omuntu avijja kugamba nze mu music gundi yange ndete nali nkoze ndi mulimi kino kye nali nnimi ndi muyizi kino kye nali nkoze ndi musuubuzi kino kye nali nkoze oyo omuntu tandika okubeera nga tukkiriza munegende mu music akulemye okubatolinga mu yourself okusobola okubeera nga obatolinga challenge gy'olina mu music waganya okutundibwa otanze kumanyira abantu abasobola okubeera nga atleast balina kye bakozeewo. They are not the best, yes we know. They are not the best, yes we know, but they are better than you 10 times. Anyway, ebintu ebimu binyuma n'okunuma okuwulira nga anyway kisinga obukulu kiri nti so kubanga mbyogerako naye ng'omuntu yabyogedde taliso. Kamiloni malawe ennaku nga nnyo gy'okojja ombuuzi. Eti dove erino jango ojja straight wango ojja oduma abo abasajja balina emitima emibi mwana. Tulisigala mu nsi wakiri abantu abasatu. Nikuno gamba nti gwe oli abeera awo ngali gwe oli hard paka ku munno ng'afunye obuzibu nti gwe oli taafu. Gwe ba badman bwe mwayambala bwebwo. Badman alumirirwa ku badman munne mwana. But you should apologize Saha tomorrow. Olina okuvaayo weetondera ensi obagambe nayogedde ebintu ng'amaze okunywa ekidomola kya caayi. Beeranye kajerekani ka caayi aka kaliko ebikoola ndowooza kanzigyeko n'etandika okuimagininga that I'm a winner. You can't win, bro. No, you can't beat the people that you mentioned in your discussion. Okubeera nga frustrations zo zanso zireeta ku ezo. Oyagala kubeera mukulembeze w'abayimbi, fight for it. Abantu bazirwanirira okubeera nga bubeera ku top. Bw'oba oyagala kubeera nga otuuka oyingira mu federation genda yo join them, stop this business okubeera nga olwaninga battles zotasobola kuwangula. Va mu bino by'obeera emabbali n'otandika okwekulunya okusobola okulwanyisa ensonga ezikukutte. They will welcome you, go to the federation otuule bajja kuwelokanga ideologies zo nnungi nnyo gye ziri naye bw'oziteeka ziri luddawo.